Awo olwatuuka ne wabaawo omukyala ng'amannya ge ye Nakkonde. Yayina mutabani we nga ye Tebyasa. Tebyasa yali muvubuka eyayina empisa, era ekyalo kyonna buli we yayitanga baamwewuunyanga. Wabula Tebyasa yayina ekizibu kyokka nga yeewulunta. Nakkonde yali mukyala mukozi nnyo, era yayagala nnyo mutabani we naye abe mwana mukozi. Buli lwe yakolanga bwe yabanga agenda okukola teyamulekereranga, yatambulanga naye mu mirimu gyonna gye yabanga agenze okukola. Ne mutabani we yali muvubuka eyamulaganga nti muwulize. Nakkonde yatwalanga akadde nga balima obanga balina kye bakola okubuulirira mutabani we. Kaali kavubuka akaali kalaga obukakkamu buli lwe kaabanga ne nnyina waako, nga wadde ddala tekaali kantu kalamu mu mpisa. Njokukuba yamukalaatiranga obudde bwonna bwe baabanga bakola. Lumu baba balima, enkuba n'erabika nti yali ayagala kutonnya, era bw'atyo yatuma mutabani we agende aleete ekibbo bwe banassa emmere gye baali bagenda okusima. Nakkonde yasigala ku lubimbi ng'alima. Aba akyalima, mukwano gwe n'ajja okumulabako. Yamusanga mu nnimiro. muganda wange webala ogwo mbadde ngenda buuza leero okoze wekka. Mutabani we mutumye wakakweta ekibbo, manye enkuba yiyejja, kati mugambye alete ekibbo kye tunatwaliramu emmere tunyuke. Kituufu yiye nezo maye nakusoma etonya bannange anpulira enkeese, bannange entami naye onsulidde nnyo. Yeewuunya lwaki olubimbi baali balutandikidde mu makkati. Yamugamba nti ensiko yali esusse nnyo, bwe baali basobola okutandikira olubimbi baali basobola odduggusa. leero nga mutandikidde wakati kiki? Bannange bitama kanjaga kyensooka enzuguse kali eri luno olumbugu luveewo. olumbugu oluveewo omanye olw'enkuba oluyiwa amangu mangu ate paka tunadde emabega kyoke tujjeyo ate kana akakoze eki akajja ne munnange wale kunsuulira ku mwoyo. Baba bakyali mu mboozi, ne Tebyasa n'akomawo ng'aleese ekibbo. Yafukamira n'abuuza mukwano gwa nnyina. Omugenyi ono yeewuunya nnyo empisa za mwana mulenzi ono. Mukazi munnange, muganda wange, biye by'abaana bizibu. nazaala abaana abalabi. Naawe weebale zaala mwana alina empisa. Omulabye. Bw'atyo ng'awummuza ekibbo, nnyina ng'ali mu mboozi. Tebyasa mu mpolampola nga bw'agenda akuula omuddo yatandika okwewulunta. Era nnyina ng'ali mu mboozi teyakissaako nnyo mwoyo kumanya wa mutabani we gy'alaze. Abato buli lw'obangako gy'olaga mukadde wo mutegeeze. Buli lw'otambula nga tutegeezezza bakadde bo, bw'ofuna obuzibu bwonna kiba kizibu okuwondera. Tebyasa mu mpolampola yeeyongerayo. Nnyina yasigala ng'alima ne mukwano gwa nnyina ng'agenze. Tebyasa mu mpolampola yasooka n'abanga ayina akati ke yeewuubirako. Yanogayo eppeera. Ng'amaze okunoga eppeera yeeyongerayo. Nnyina bw'atuuka ku nkumbi yajjukira nti omwana ono abadde wano naye aliko wayeewungulidde. Enkumbi alese kuntuka mugere tumalize ono tugende ewa kakata kyakutte wa. Nange ebya yatandika okukoowoola mutabani we okumanya wa gye yali alaze. Yeewuunya nnyo obwangu mutabani we bwe yayina mu kwewulunta. Bw'atyo yatandika okuwondera alabe ddala omwana ono yali alazeewa. Yalingiza mu mpolampola alabe oba anaamulengera.
mukwano gwa nnyina aba atambula bw'atyo asanga Tebyasa. Tebyasa yali muvubuka mugezigezi era olwasanga mukwano gwa nnyina yafukamira n'amubuuza. Bulungi ssebo, osiibye otya ssebo? Bulungi. Omukyala yeewuunya empisa z'omwana ono era mu kumwewuunya mwana mulenzi ye yasigala agenda. Nakkonde gye yali tateredde bw'atyo yasaayirira nga bw'anoonya mutabani we okumanya wa gye yali alaze. Bw'atyo yagwa ku mukwano gwe n'amubuuza oba yali amulabidde ku mwana ono. Omukyala yamutegeeza nti omwana ono yali amulabye era n'afukamira n'amubuuza. Leka nawe omwana yampiseeko wali eri n'afukamira n'ambuuza n'atambula n'agenda. Wamulabye akwata wa mukazi munnange. Yampiseeko era n'agenda nze nasigadde neebuuza. Jangu Yamusaba amutwale mangu nnyo gye yali amulabyeko. Nange awo we nalabira Tebyasa buli lwe yeewuluntanga nnyina yasigalanga amunoonya naye bambi ku luno bwe yatambula baamunoonya tebaddamu kumulaba. Abato buli lw'obanga ogenda okutambula tegeeza mukadde wo wa gy'olaze kuba ne bw'ofunirayo obuzibu ategeera nti wagenze gindi era ojja kukomawo asobola okukuwondera. Tusigale omulundi oguddako obudde bwe bumu essaawa y'emu mu puroguramu awo olwatuuka. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Njagala nnyo okuwangwa bwange